naye abajjonkeranga foreign policies we balaba ebintu bino bagda mu kisenge ne bagamba lwaki tulina essabo ku mitima oba bagamba regardless we move. Anyway, nze ngamba regardless we move. Muna Uganda nakugamba ekintu kyenkola nkimanyi nnyo. Nkiddamu nakugamba ebintu byonna byonna mu nsi sibimanyi ne foreign policies nzitegeera. Then number 2 nakugamba democracy ne human rights revolution yaffe mu yayita nzitegeera. Okitegeera ekintu kino. Olaba ekifaananyi kino. Bakikubye ng'ennaku z'omwezi 27 siwe kyabadde. Nze video njikoze ng'ennaku z'omwezi 29. Omwezi gwa 3 omwaka gwa 2025 kankiteeke wano for future reference. Byonna ebyayogeddwa simanyi saabaddeyo era sibimanyi. Naye nga kyenkukakasa nti ebyayogeddwa bikwata kalulu ka Uganda ka 2026 ke tugenda mu lwaki. Similar event like this yali ebaddewo mu mwaka gwa 1962 1962 we bakwata abantu abasatu ne batwala mu Bungereza. Bano ba commissioners baaki bano ba commissioners ba Bungereza bano kuliko omu ambassador oba high commissioner omu ambassador yes Chesney omupya gwe bakatuleetera ali omu ku bano. Ekifaananyi kino nkitadde wano wenjagala nkireke. Nakugamba nti akalulu ke tugenda mu aka Uganda si ka Museveni. Lwaki akalulu kano kali mu Commonwealth Charter kubanga akalulu ko mwaka gwa 1958 abasajja bano bakategeka era polisi y'akalulu gye tugoberera ya Uganda ekikina kugamba nti ono Fala Museveni tabatiisa mu kalulu. Mukitegera tabatiisa ebyo bayogeranga muhoza agenda kuwamba kitaawe tasobola kumuwamba ekyo kyonna kibagama kubanga policies ze twayitamu si zaabwe bino just balinganga beefumbira mu bwefumbizi. Mbagambe mwetegereze ekifaananyi kino. Then number 2 olaba wano olaba ekituusewo Congo nabagamba nti mu ensi America zeyeetaaga ziri 2 ne ku Europe okay yokusatu tugireete naye nga isi y'amaanyi nakugaba beetaaga Ukraine eri mineral deal bagisiringa. Mineral deal ezemu okusiringira ku lukalu lw'omuddugavu ebadde ya Congo na America. Deal eddako egenda okusembayo egenda kubeera wakati wa Uganda ne America. Nkiddamu ensi mu Africa egenda okuddamu okusiringa deal bweti egenda kubeera Uganda yegenda okuddamu kikola enda zisobola okubeera mu polisi ya America naye ensi egenda okugenda mu ndagaano egenda kubeera Uganda. Mineral deal nakugamba bana abasajja beetaaga ensi 2 ensi emu bagiyita Uganda ensi emu bagiyita ani bagiyita Congo bagimaze era M23 yekalakasizza wano neegamba nti mineral deal ekoleddwa akati wa America ne Congo mbutegenda kuleeta mirembe bo bagenda kulwana. Yes balwane tulinayo ne Saabalwanyi Museveni mukitegere ekintu ekyo naye ogenda kulwana nani? Already Kagame ayina ebizibu bingi zino statement za Kagame ayina ebizibu bingi. Belgium already waali Belgium ye kyaliko okulwana nti okulaba nti FDLR abahutu n'abatwa baddayo e Rwanda kusula government ya Kagame kyaliko. Okitegere ekintu kino kati eno deal bagimaze. Okitegere ekintu ekyo bagimaze naye nabagambye Museveni ye chairman wa NAM ye chairman wa D77+1 partner wa BRICS bagenda kumukuulayo na Nyondo. Nkiddemu bagenda kumukuulayo na Nyondo. Lwaki? Uganda yetudde ku gold amala okukuba dola ya America okugikuba. Okitegere ekintu ekyo okugikuba ate kati BRICS yakyusizza akatambi negamba minerals zonna zisobola okukozesebwa. Naye nkugambye target yaabwe baddenga Uganda. China mujabe mbwetandise ogabira abantu omukyere. China nayo kati yagala banna Uganda etandise obawo omukyere. Kwegula ne nakugambye munna Uganda it is upon you kubanga we are the third factor. Third factor gye bayita social factor yesalawo mu luno olutalo. Nakugambye Museveni ne wanaba ne mundu atya ne wanaba ne ziri zirwasa mayinja talina kyagenda ku influencing mu policies ze tuli mu lwaki. Third factor tajirina the people power oba the social factor kubanga ebintu bino byakyuka si maanyi ga mundu wabula maanyi ga abantu. Congo eno weeralinze emabega ga Kisekedi Congo tekyayogera ne diru terina. Congo yayaniriza bwaniriza buli kimbagala mirembe. Endagano zino Museveni abadde nga azigira ng'abantu bano bafunamu interests nga bazifuna ezaabwe naye ng'ez'abannansi bazibba mu Congo ne mu Uganda bwekiro wekibadde. Okitegera bwekiro wekibadde kati osanga ba revolution dwarf ng'atudde ka live kamu ali mu kusomesa wana abazungu wadde bajja naye bagenda kubeera ne interest mu kyogamba China ne Russia terina interest. BRICS bagitaddewo ku lwaki. Muna Uganda muleke bano ba revolution dwarf okubazanyiranga ku bwongo bwammwe nga babuyingiramu. Omuzungu ajja ku interest ezize of which interest zino nkulu n'okusinga ffe tetwaliwo. Kumani yaliwo mwaka gwa 1984 ani yaliwo. I mean mwaka gwa 1994 ani yaliwo kumwe.
mwaka wa 1890 ani yaliwo tewali kakati gotandika okulwanyisa interest yezo wabula tulwanira mu zino policies zino ze twasangawo zino policies ze tulina okulwaniramu we tumala okuzirwaniramu then tulabe ekiddako nayo kiddako it is a step ahead tugenda kubeera ne generation yezi satu senge ebintu bitambula nga His Excellency Kyagulanyi Uganda gyakugamba kitugenda kuzimba Uganda empya mukitegere ekintu ekyo senga binabeera bwe bityo twetaaga generation 3 nga tuziwadde civic education nga tukoze economy nga nungi ne political system basobole okulwanagana ate ne bano okubagonza otherwise kati twerimba era osanga omuntu nga atudde ka app ka live akamu akugamba democracy simanyi democracy takola batadde mu science revolution teri mu science nabagamba tugoberera ebintu ebi democracy na human rights American and UK foreign policy period teri kirala His Excellency Kyagulanyi revolutionary leader yena yawukana ku ebyo oyo manya mulabe wa revolution ino mulabe era wo musanga mulwanyise wo musanga kalive tokatuula ko kaveeko revolution tebaji discussing ako you either agree or don't agree tebiri mbya agree to disagree tuli mu revolution yes tick tuli mu tulwanira democracy na human rights yes tick tuita muchi American and UK foreign policy yes tick ebisigadde abera propaganda tobiwuliriza ngebe bya kuyingira mitwe ukitegere ekintu ekyo so muna Uganda we are getting there kino ekifaananyi mukiteke kama so kino mukiteke it is a sign of victory enkidamu ekifaananyi kino is a sign of victory muna Uganda obanga obadde toyina capital bannange sigenda kuwola muntu kale nze minister of foreign affairs embeera tugenda gitereza naye kugamba ekifaananyi kino kiteke kama so kino mukiteke kama so this is a turning point nabagamba omusajja olunaku lwe yakwata ku pesa lya BRICS gwe kagwamu kati Congo kaweddemu Mineral deal abasajja bagisirinze M23 egamba nti yegenda kulwana paka ku muntu asembayo katubalinde Belgium egamba nti FDLR oba abahutu n'abatwa badda Rwanda Kagama agamba muhozi leta amaje ga Uganda n'aga Rwanda tugagatte nsobole okulwanako wekinaba kizze banasobola okulwana nenga babiwulira byo babiwulira nabagamba mukwate Ministry of Foreign Affairs mu mugobe bamutekako ba presidential advisor ba full figure okitegera bamutaka ko ba full figure I advise these guys nemba gamba you are making a grievous mistake je muri mukola His Excellency Kyagulanyi ono kali nyenyonyi nagende Bungereza ne mu America mutule ku meza mutese naye before the worst comes to worst they never listen because they are pig headed kakati bye bine ebizibu ebiriwo so muna Uganda tegeke gali nakugambye democracy ayino kukola nga bwayino okukola nga we yakola ekawempe oba si kyekyo senga agaana okukola nga we yakola ekawempe tugenda ku activating ekintu kye bayita human right is American foreign policy okitegere ekintu ekyo human right is an American and UK foreign policy si ya Museveni ekyo tebakikutimba si ya Museveni senga tujja activatinga embwe egenda kukubwa nkidamu embwe egenda kukubwa tetuyina mundu naye tuyina emundu just watch the space bino bye nabagamba abana be Kongo kati nagaye batandise okuvimba mu Kongo empya bagenda kuzimba Kongo empya abana be Kongo Abanyarwanda warm up Rwandan people Rwandians warm up your dictator is coming to his peak agenda kugwa tugenda kulaba ba dictator aba nga bagudde omulundi gumu dictator gwe bayita Museveni ne dictator gwe bayita Kagame bagenda kugwa omulundi ogu gumu just watch the space muna Uganda twetegekere democracy muzimbe gali mutwale enjiri ku bantu abasembayo wansi mubagambe nti yesaawa okweddiza ebyaffe tukisobola kike twetaaga nakugaite twetaaga mundu tugenda kukola military training simanyi tufune military skills simanyi tufune bichi tetubyetaaga gwe just kera kumacha gendo olonda akapapula ko kakasa nti akapapula ko sikafu omalo katereza bulungi nyono otegeera nti sikafu ogenda kakuuma omalo kakuuma ogenda kagoberera omalo kagoberera ogenda kabanja so tosobola kubanja kintu nga tolonze mobilize people organize people senga Museveni atuzanyirako kyetwali tumutwalire wana lukola kyetugenda okumutwalira kubanga senga okimutwalira oyero activating ekintu kye bayita human rights okitegera obo activating ekintu kye bayita human rights senga oki activating in American foreign policy eno UK foreign policy eno international eno UN policy esangibwa mu UN charter so Museveni kitegeza ayina okulwanagana n'ebitongole ebi n'ensezi anamalako so muna Uganda nabagamba temutya ono musajja yanyiga amapesa gye twayitubula mu revolution ya Uganda bano bonna abali balwanyisa Museveni bali kubyabwe the real button was pressed so organize mobilize tugenda mu Uganda mpya tugenda kuzimba Uganda mpya okukyusa oluyimbo olwo it wasn't a coincidence
Just watch this.